Bakadaama TV nga bagamba nti nno waliwo ennyonyi egenda okubeerawo nga 24 ennyonyi eyo yagenze ng'eva UAE yatutte abantu 205 eggulo era nga batuuse dda e Uganda. Waliwo ekineewuunyisa, waliwo omwami Amir ye attachee, immigration attachee ku embassy ya Uganda, alina statement gye yakoze nze ye yanneewuunyisizza. Ngenda kuba playingirawo voice note ye ng'ayogera bwe yabadde nga flagging off kuba mwami Kibedi yabadde agenze ku official duties. Alina kye yagambye awo mbu bannange ennyonyi ennaku zino zitandise okugenda nga tezijjula. Kagamba ekintu ekyo saakitegedde naye nga mumanyi emiranga gyonna egibeera wano Kadaama TV bannaye ennyonyi nga kugamba ebintu bino bigenda nebibuzaabuza bagamba ennyonyi zajjudde. Ate ono omwami immigration attachee ku embassy ya Uganda ate agamba ennaku zino ennyonyi zitandise okugenda nga tezijjudde. Kugamba mubeeramu ebintu ebibuzaabuza n'amawulire n'ogawulira kugamba n'ogamba kati ebyo kansooke mbiwummule kuba emiranga mugiwulira wano abaana ne bagenda ne bakubayo ne bagamba nti banaye tukubye batugamba ennyonyi zijjudde. Olumala ate ne bagenda mu groups bwabwe bakola nti n'obuzaayo bannayuganda aye ne bagamba mbu aba balimba ennyonyi tezinnajjula naye ng'ate yennyini omuntu abuukinga tiketi yennyini abagambye nti ennyonyi zajjudde. Kansooke mplayingire voice note y'omwami ono Amir mukugambye nti akola nga immigration attachee ku embassy ya Uganda mu Abu Dhabi, owulire biki byagamba. Yabadde aflagging off abaana 205 Bakadaama ne Basekadaama 205 okuva mu UAE era tujja kubeera nga tukuleetera amaloboozi gaabwe nga bwe baatuuse, babayisizza batya mu quarantine, bagisasudde tebagisasudde. Ate twogere ku waliwo ne voice note egenda mu maaso awo eyafulumira ku mawulire ga CBS yali egamba nti bannayuganda bagenda kubeera nga tebakyajja mu Uganda nti waliyo omujjuzo. Ago mawulire bo baagala kukola bukozi mawulire gaabwe naye kyemulina okumanya nti bannayuganda abali stranded bakyakomawo ate bakyeyongera okubeera nga bakomawo e Uganda. Katusooke tuwulire voice note eno mwe mwennyini muwulire ng'agamba nti ennaku zino ennyonyi zitandise okubeera nga zijja nga tezijjudde. All the cooperation you have rendered us. Today we are flagging off our 5th flight to Uganda, our 5th repatriation flight to Uganda. People have already checked in as we talk, and they are scheduled flight to Uganda. This is the 5th repatriation flight. More flights are still coming. Please, of late, most of our flights have started going when they are not full. People have started changing their mind. My advice to you, the amnesty has been extended, but anytime it will also wind up. Please use this opportunity and be repatriated and be pray hard to overcome this situation and open up our borders. Amanya gange nze amyoka bwejamu akola ne Uganda Embassy. Olwaleero tuli mu okusimbula ennyonyi yaffe ey'okutaano kuba repatriation exercise yatandika. Wenna atulaba ali eyo oli munnayuganda ng'oli mu bwetaavu bw'okurepatriatinga okusaba otukiire embassy ku namba zaffe z'amasimu oba osobole kujja ku embassy physically osobole okuyamba naye bw'oba nga toli mu bwangu obugenda katuteekemu essaala Mukama asobole okutuggyamu kino ekirwadde embooda zaffe zisobole okugulawo ogende naye bw'oba nga oli mu bwetaavu olina okutukkirira. Olwaleero ndi wano nga nkikiridde ambassador waffe His Excellency Kibedi ataliwo olwaleero ali ku official trips endala asobodde okubeera naffe olwaleero naye mujjabiranga naffe. Tweyanjira nnyo ate neneebaza nnyo ne community mu UAE y'abannayuganda mwebali nnyo neneebaza ne basitaafu ba embassy naddala komiti eya embassy badde kola ku nsonga eno ne basitaafu abalala bonna mwebali nnyo mwebaliddala nenyongera n'okwebaza gavumenti yaffe ate batuwa chance eno naddala ministry ya foreign affairs okutuwa olukusa ne ministry of laws netwebaza nnyo ne ministry of internal affairs ekola ku bantu ku kisaawe
bebale nnyo eno y'ennyonyi ey'okutaano. ennyonyi endala zigenda kubeerayo, zigenda kweyongera. Right now tulinayo ennyonyi emu gye tusuubira nga 29 naye we bujjako awo tumanya kijja kusinziira ki ekibiri ku ground wano oba waliwo obwetaavu ng'abantu bakyetaaga okudda ewaka. Tujja kutegeeza e Kampala basobole okutuwa obuyambi nga bwabadde babutuweereza ennyonyi endala zisobole kutwala abantu. Yes, Mwami Amiru mumuwulidde ng'agamba ennyonyi zitera okugenda nga ennaku zino tezijjudde, ate ne mumanyi mbaweereza nnyo voice note za Bakadaama bagamba nti no bakubyeyo ne babagamba ennyonyi zajjudde, ne bawulira n'emiranga nga bakaaba. So kakati ekituufu kye tamanyi, bagamba zigenda tezijjudde, Bakadaama bagamba bwe bakuba babagamba zijjudde. So tugendagenda mu maaso, ngenda kubaleetera abaana bano bavudde UAE nga batuuse batubuulire biki ebyagenze mu maaso, babayisizza batya, basasudde karantiini oba tebasasudde ssente za karantiini.